mwana waawo n'omwana gwendabirira gwennyamba abawange nantirodde olusajja n'abanja lulimba swali pekedo na muombe Mungu swali wachaniomba na siku moja atalijibu. Okay, tukwaniriza nnyo omulungi atulaba amanya n'eddoboozi nze ya Biking Uganda. Olwaleero kashono ka emergency kizibu kigudde ku mukulu ono gw'odaba ndi naye bamuyita Ashraf agenda kuba atwongera okututegeeza wabula mukulu ono neiba wange kimutuuseeko kisobola okutuuka ku muntu omulala yenna. Ashraf alina mukyala we naye abadde lubuto nga lwa myezi 5 naye mukyala ono yafunyemu obuzibu olunaku lw'eggulo n'amutwalako mu ddwaliro wabula we yamututte mu ddwaliro ate ne bafunayo eddagala nga bantegeezezza naye olwaleero mukyala azeemu n'afuna obuzibu bwe nga bwe yafunye eggulo abadde amutwala mu ddwaliro olubuto ne luviiramu mu kkubo. So afunyemu awo bakozeeko kye basobola ne basobola okubaako akalwaliro mwe bamutwala. Ebintu byonna ndi naye agenda kubitunyonyola naye ali mu kaseera kazibu nnyo, ali mu kaseera yeetaaga ssente kuba musajja embeera ensi nnungi nnyo, musajja ayiiya buyiiya. Kale ngenda kusaba atubuuzeeko wadde embeera nzibuzibu then twongere n'okulaba engeri gye tuyinza okumuyambamu. Ashraf ogamba oti? Ogamba otya ssebo? Kaakati era nga bw'otyo bw'oyogedde obuzibu bwe bumu bwe obwenfunye nagezezzaako nga bwe nsobodde naye era ne kigaana. Embeera eno yatandise etya? Embeera eno yatandise nga omukyala alumizibwa olubuto naye nga simanyi kiva ku ki. Nagezezzaako nenfuna ku ddagala naye era saafunye kuyambibwa bulungi nga bwe nabadde nsuubira. Lindako tugende mpola. Kyembuuza omukyala embeera eno ezze etya okubaawo? Embeera eno engeri gyezzeemu okubaawo embeera eno engeri gyezzeemu okubaawo omukyala yagenze ndowooza n'akola emirimu gyatasaanidde kukola. Yagenze n'akola emirimu gyatasaanidde kukola ndowooza gye gyamuviiriddeko obuzibu. Njagala ompe emboozi nga bweri okuva eggulo nga onyumiza omuntu akulaba ayinza okuyamba amanye waatandikira. So ekintu kino kyatandise kitya eggulo n'olwaleero olugendo lwonna lumpe? Ekintu kino kyatandise nga ejjo nagenze ne madamu ne mutwalako mu ddwaliro. Kati bwe namututeeko mu ddwaliro omusawo n'atuwandiikira eddagala lye tulina okukozesa omukyala okuba nga atereera. Ne tugenda tetwabadde babi ne tugenda ne tuligula. Mwaliguze ssente mmeka? Twaliguze omukyala namuwadde ssente naye saategedde ye yaliguze ssente mmeka kuba ye yaliguze. Bwe twaliguze najja n'alikozesaako nga bwe bamulagiridde abasawo. Olwo lwamaze naye era tetwafunyeewo nnyo njawulo y'amaanyi kuba omukyala yasuzza akaaba ng'agamba olubuto lumuluma. Kati nensula nga sitegedde ekituufu bulungi kuba eddagala teryakoze. Kati kwe kulabika nga tulabika olwaleero nga tugenda mu ddwaliro tusobole okulabika nga tufunawoko ku njawulo endala ne ku buyambi obulala. Naye ate ebizzebu. So muze muti ogenda mu ddwaliro leero? Olwaleero okumutwala mu ddwaliro mbadde ndi mu kukolaakolako. Kati ngenzi oyo yange essimu evuga. Omukyala nankubira neiba yankubidde akubidde ku simu ya neiba naŋŋamba embeera mukyala wo gy'alimu si nnungi sooka oddeko ewaka olabe. Sibadde mubi ne nkomawo ewaka naye era nsanze embeera si nnungi nga ne madamu akaaba. Naye nengezaako nga bwe nsobola ne mutwala mu ddwaliro. Naye tubadde tugenda mu ddwaliro tetusobodde kutuuka mu ddwaliro omukyala olubuto ne lwekyanga. Omukyala ngenza okuwulira nga ŋŋamba yimirira ng'awulira embeera gy'alimu si nnungi.
olubuto lundowooza era olubuto lwadde luvuddemu kubanga magenza okuwulira ndowooza nga teyeewulira bulungi ng'omwana avuddeyo nga tewakyali kyetusobola kuzza ne mukyamyako mu ddwaliro eribadde erituli okumpi awo abasawo ne bamukwasaganyako kaawo kati gye mulese n'essaawa ya leero. Ab'eddwaliro basabye ssente mmeka? Ab'eddwaliro basabye $20,000. Abasawo bensanzeewo badde abaami 2. Nga gyaki? Kuba be okumutaasaako okulabika nga kuba omwana oyo abadde tavuddeyo bulungi ng'alaga akyaliyo munda ne bamutaasaako okumutereezamu okulabika nga omwana oyo avaamu n'ebintu bye bakozesezza nga ebintu byabwe byesimanyi oba kino na kino kuba bo bambulidde bye bakozesezza naye kati simanyi bulungi bye bakozesezza kinaki naye nze bankubye ebbiru y'ezo ssente. Omuntu alaba puroguramu eno wandyagadde tuwulidde embeera eriwo naye kiki kyoyinza okwetaaga omuntu alaba puroguramu eno engeri gyayinza okuyambamu? Kyembadde neetaaga omuntu alaba puroguramu eno wabanga alina kyasobola okugezaako okunnyamba annyambe kuba embeera gye ndimu si nnungi. Ndi musajja ayiiya obuyiiya ndi musajja akola ekikumi kya leero kuba mbadde siyimiridde bulungi n'ebyo ebinguddeko nga bw'obitegedde ne mbadde nsaba alina kyalina waba asobola nnyambe kuba embeera gye ndimu enguddeko bugwi mbadde sigisuubira. Kale abalungi abatulaba embeera ya Ashraf yeyo nga bwe mugiwulidde naye nze nange siri mulamu bulungi era eddoboozi ndowooza muliwulira ndi mulwadde naye kino kituuse ku neiba wange ate kinkubye ekikangawa kwegamba kintiisizaamu neŋŋamba tunyambye ntya kubanga tewabaddewo ssente bulungi naye nga mmanyi nina abantu abalaba abayinza okuyamba ku mbeera eno. Embeera eno tujja gigoberera era tujja kukola buli kisoboka okulaba nga Ashraf mukyala we tumugyayo mu ddwaliro na buli kimu ekigenda mu maaso tujja kuba tukibalaga. Essaawa eno ali mu mbeera yakulaba nga agezaako ng'omusajja okulaba nga alaba kino kiggwa wabula nga bwe tuzze tuyamba abantu abalala ab'enjawulo Ashraf tugezaako okulaba nga tumuyamba. Buli omu abeere bayita gobuyamba tobuyambi tebuggwayo naye ngenda basaba abalaba tugezeeko okuyamba Ashraf ono. Ashraf ono wasula nawe era nsi we wali awo nti walungi nnyo naye ng'omusajja abadde atetenkanya nnyo okulaba nga mukyala we amulabirira mu mbeera ey'obugubi Kamala. Kale ngenda basaba mwenna abalabe tugezeeko tulabe mukyala Roy, mukyala Susan, mukyala Harriet, Reverend Michael, bannaye mwenna abalabe programu eno, mukyala Grace, tugezeeko tulabe nga Ashraf ono tumuyamba kubanga ensonga ya emergency twalize wamu sofa essaawa eno Ashraf alayika yeetaaga emitwalo nga 3 okumaliriza bino ebiriwo kati si bwe kiri. Then n'omukyala tujja kuba tumubamuleetera mu programu enaddako nga tugoberera emboozi eyo naye essaawa zino twetaaga Ashraf alabe nga byonna biggwa. Tujja kugendako mu ddwaliro tulabe embeera eriyo nayo ate tubeere nga tugoberera story eno. Kale ngenda kusaba osharinga emboozi eno ebeeko gwetuukako wasobola okuyamba. Ngenda kusaba takumira mpeera abankumire. Ashraf kale sibula bakulaba osabe ne Katonda bakuyambe kuba ebintu si byako. Byo si byangu naye mbadde nsaba mwenna abandaba embeera gye ndimu si nnungi naye mbadde nsaba ayinawo kyayinawo antaase bwe kitisi bwe kyandibadde naye era nga mukulu ono Abi King w'abannyonnyodde ye mbeera eyo eriwo